DJ Powers Wozani Happy Land Film Production nakyusizamu entandikwa ya vibe eyo Happy Land Film Production kina Uganda mugave Uganda nsanyuso balaba ku YouTube channel yaffe nsanyuso balaba yena ina agendo giraba etulekera kina Uganda mpola mpola salaba kunyumirize Kaliba naffe bano aba Happy Land Film Production bebakuletedde Sechewa Gonzaga Henry oba Sechewa Henry Gonzaga Nantongo Aisha Small naye toyina musibwa ene etandise Niraneza Ruthi ku lutimbe mpozi ne mwana mwala manyiddwa nga Nantale Susan mwene etandika Fadi Waligo toyina musibwa Barry Richard Malinzi Mugaba Nalubega Grace kwene etandika akugizibwe Moses Mosh Resta Opoka naye bonna bano bakuŋŋanidde mu kasinema kafa k'omulembe akamanyiddwa nga amaka mapya The New Home twolekidde ekina Uganda kale ku mabbali eno tulengera ennyumba eyali egenda maaso n'okuzimbibwa Nantongo Aisha Small yakoze ku welfare ate nga Ntwasi Gerard oyo kabaka mu bya kamera ne mu kweditinga kali ennyumba eno bwetu bwefaanana akugizibwe Moses Mosh Rasta Opoka nanyini muziki kale ennyumba eno wadde yali eraga nti eruddewoko akabanga bukyanga ezimbibwa neyimirira assistant directed by akugizibwe Moses Mosh omukyala yajja n'agirambulako n'agyetegereza bulungi nnyo nga bwetambula Sechewa Henry Gonzaga executive producer n'agyetegereza akugizibwe Moses Mosh Sechewa Gonzaga Henry bako producers Niraneza Ruthi future artist n'agyetegereza bulungi nnyo ennyumba eno directed by Henry Sechewa Gonzaga bwamala n'anyenya omutwe labika teyali musanyufu naye eri awo gwali muzimu gwe gwali gugirambula bakiro kandanga kuzimba nnyumba ng'esitamye ekutte ku butama ekulaba kumbe waliwo abajja ne bagenda maaso n'ogirambula gwe wootabadde kale tulaba era nga gye tulengera bagiyise New Home amaka amapya eyo nga tuvuddeyo tudda ku mwana mulenzi Henry Sechewa Gonzaga yajja uno vanyuma ku mabbali eno waliwo ennyumba eyali ewedde wabula yaleeta ekibebi kye ekyagalwa kye ayagala kikuba surprise yajja akisibye amaliiso ng'agasibye kantuntunu wazira bw'atuuka wano n'amubikula omukyala nga bamubikudde yatambuza amaaso okulaba biki ebyali bigeetoolodde yamubuuza ki kyolaba n'amugamba ndaba ennyumba ndaba emmoloka gye tugiddemu ki ekigenda maaso kyava mugamba gano ge maka gaffe amapya here is our new home neno bebi osaaga Lahira baby abakyala baagala bizi surprise naye nga ye yakubye surprise oyinza okutokota ebyenda abaana b'e Uganda mukuba surprise banango niye mukubako surprise eyali ey'amaka baguze ennyumba weewaawe badde nkozeseeko naye nga yagiguze ye Sechewa Henry Gonzaga bw'atyo yaleeta omwagalwa mama baby basobole okuyingira ennyumba empya yano bebi layira yaffe oyinza okuba nkubisa kati mu nyumba gye bajja munda eri yapo ye wennyini wano weetandikidde firimu eno munda wali yapo ye
agenda wali yapo ye bano bayingira maka gaabwe mapya bagaguze tatunula afeekera bufeekeezi neyalyawo firimu yino yeeriddewo munnange ab'amaka amapya asugumbiza ng'alonze enswa ekyeyoya ekimu banange bebilayira amazima ddala okupyeka ennyumba tusoose na kutya nti bannaakanka n'omutima bannange n'entebe y'omuntu gwe n'alyoka aja ekkatamu tulabye mwalimu yeeryawo bweri tatunula afeekera bufeekeezi naye omukyala yali musanyufu ku surprise ba gyeyali amuwadde tuso era nabawati yajjayo akasimu okugenda maaso n'okulabika nga akwata buserefi mu ngeri ya vidiyo luno nnaku lwali lw'amakulu nnyo munange omuntu wakudiza ku mabbali basajja nga baba ne zaidisidiisi wakwasiza kwakwasiza kati bw'osanga omuniga wa wano eyo ennyumba ayinza okuba yakagiraga abaana nga 8 ogenda kyera wano ebyana tugenda bizaalira wano bw'amala okusalako kyasalako n'ayawula enkyaleeta mulala agenda okutuuka ogireetamu nannyiniyo nga asaliddemu ebitooke nga 8 batandika ogyegendereza saakugenda maaso n'okugyetegereza kafo ku kafo kasenge ku kasenge ate era luggi ku luggi tugenda maaso mwanje Stephen Kabana na YouTube channel kugenda okusanga sinema eno tugenda maaso ebezigize baggala zezegula tatunula afeekera bufeekeezi baze era baze neera kakati ono yani mu nyumba eno gano ge maka mapya this is the new home gwe munnange maka mapya a new home Happy Land Film Production balo nabo bafuuse bazibu mu bina Uganda bakuletera kali akamanyiddwa nga ebyembi bakutuusaako emizigo nedda kaakano babano baleese eno emanyiddwa nga new home amaka mapya banaye mukama nga mulungi wabale kupakasa kati waliwo aleeta amazimu aleeta amawulire amalungi agaali galeeteddwa ku simu bambi webale nnyo webalire eddala yatuusa amawulire nga bwe yali aguze ennyumba kakati tudda ku mukulu amanyiddwa nga akugizibwe Moses Mosh Rasta Opoka kati onomaliriza ebisungu ng'olyokujja ku mulimu gwange teeka mu bisunzo byange yalina omulimu alina abakozi bw'afuna omulimu ye mwennyini afuuka boosi oluvannyuma lw'okuba nti nalina ebimusumbuwa agobeddwa kati bakamugoba egenda maaso mwanje Stephen Kabana na YouTube channel ate ebina Uganda byonna w'obisanga mu ggwanga genda osangewo sinema eno the new home etandika butandisi bamuyita akugizibwe Moses Mosh amugobeddewo ate abalasita tebateesa kakati munnange oluvannyuma ennyo senga wabaawo amawulire ag'essanyu agaba gatuukiddwako wateekwa okubaawo pate automatic kati abaguze amaka bathrowingawo kapate era nga ke kano kapate kolengera etugenda maaso etandika butandika new home Happy Land Film Production mukibi ku mike 755 tutandise the new home Anze munaye sebyendowooza nze sibyendowooza nze ekijje ku mutima kiri eki njagala kulaba afaanana atya alabika atya yenkana atya
kale ab'emikwano ab'eŋŋanda baliwo okujja ku mawulire ag'essanyu gano. Ebyokunywa byavaayo ebiteetaaga kwogerebwa, alo ziri embi, zikiraabu, zi igo, abaana ab'eggunze bangi abajja kapate kano naye nga baserebuletinga kapate kano. Ennyumba eno mwalimu omuntu gwe nalabye naye nga yalalabye obubi naye nga tatunula afeeseera bufeeseera bw'atyo. Munnange biigo babinywedde awo, binayiro bivuddeyo babinywedde, abaana basibye zinyaashi bazze ku pate. Kale oluvannyuma ennyo kabakyaza yavaayo ng'omugole w'olunaku, njagala olabe ye mugole w'olunaku. Era obwo bugalo babumuyisaamu, bagambye tosibwa Fahadi Waligo, tosibwa Barry Francis, mwana mulenzi amanyiddwa nga Henry Sechewa Gonzaga, akugizibwe Moses Mosh, Niraneza Luthi. Tugenda maaso, kaseera kasanyu, ate ebyokunywa ebivuddeyo biri ebikambo obiraba. Ekyali kiragira ddala nti pate yali eyina okugenda maaso, njagala olabe. Nanyini mukolo alina okwogerako eri abantu, okugenda maaso n'okubagumya nti bo banywe banywe bave ne mukunywa bangwangwale. Abaana tebambadde basibye nyaasi, kakati bopoka be bali ku pate eri egenda maaso. The new home egenda maaso. Yali akirinamu, kabaka yaguze ennyumba naye nga ennyumba eno erabika okuba nga yaguze engule, esi yazimbye enzimbe, ate mu kugigula eteekwa okuba nga yali ekozeseddwako. Tugenda maaso netandika. Kali abagamba nti tubadde tulina okuba ne mukwano gwange era nga y'ensonga lwaki nfuuse bino. Amanyiddwa nga Robini, wabula tasobodde kubaawo olw'ensonga nti ali mu China ku mirimu emitongole egya kampane, naye ng'agamba nti ali wamu naffe mu mitima awamu ne mwoyo okubeera nga tuli ku pate ng'eno. Era bw'atyo yagenda maaso n'okubanjulira maama w'abaana agenda okubeera muno mu nju muno. Kati omu kubanywedde n'atamiira, obudde tamna mazzi, gwe agenda okulaba kibooko. Atamidde adde agenda mu kayigo. Ebiro alina gwasanzeeyo, kumbe ye mukyala gwe twalabye omuzimu. Madamu ate gw'oliri wano, mani munayinza ebiri munda sibikozesa. Kati ate pate yaffe togibaddeko. Wulira emisambwa, sisita wange munda yaliyo kati ze mulindiddeko. Kati olaba nga nze nange nkulindako wano, olaba we nkulindako wano, manyi nze nange netya, nina ekisa netya, ate sirinda nina kyenoonyaawo. Omuyaaye bimusazeeko, ebweru asangayo omukyala mbusisitawe ali munda nga gugenda maaso gwe ogenda okulengera. Gwe omuyaaye restado embeera, gwe abantu abali mu nyumba eno biki bye bayingidde, biki bye bayingidde. Tatunula afeekera Fahadi Waligo akubye ekikalu alinga nga kapisosi ya mutwe. Munnange bakagigula bebakanga era abagiguze. Musuubuzi afulumako ebweru n'agendako ne China. Kino nno kyamuviiriddeko okuba nga yafunye sente okutuuka okwegulira ekizimbe, amaka, muvi. Oluvannyuma lw'okuba nti babadde mu kapate baatamidde, mukulu ekooti yasudde eri zaleeta omukyala ng'ajja alondalonda ebyo ebisigalira bya bba bye yatandise okwegaana ng'atuuka ku kisenge mpaka ku kitanda egenda maaso. Pulira omutwe guno oba wanywedde nnyo naawe.
nawe ogenda otegeke ka breakfast. Mukulu yagwawo engeri gye byabaddemu engeri ya pate buli omu yagwa bibye. Tugenda maaso kati oluvannyuma lw'ennaku 2 pate yawedde era olwali olwa pate kwe kwali ofisale okuyingira zireeta kawato ku mabbali eno. Kawato bajja kumbe wano ew'omukulu Rasta Opooka. Kakati Kawato yali aleeseyo omukwano gwe gwayagala gyakole wano. Kyavagamba naye omanyi Kawato abantu bondeetera bonna anaakola oyo oli omuwala wagenda omuleeta yakozeewo emwezi gumu ne wiiki 2 najja n'afuna ebimusumbuwa. Nyano najja kola bulungi namugamba onajja kola kakyava mbuuza gwe bakuyitaani naye namugamba bamuyita Kiralama atali Tulumaani. Kyava mugamba njagala Kavuma nga bwakuleese obeere ng'ogoberera ekyakuleese emirimu sitwagala genda maaso nakulayika nga ate ofuukamu ebirala. Bakozi beegonza nnyo ng'afuna omulimu bakaluba nnyo ng'amaze ogufuna bakola nnyo emputtu ng'amaze ofunamu kasente naye wala Opooka tebaleetawo ebyo akugizibwe Moses Moshi munnange ng'agenda maaso n'okulagirira Kavuma gwe nakazaako eri Akawato amulagirira buli kimu bwe kigenda otambula emirimu nga bwe ginaatambula. Abaagigula era beebakira ddala nga abaagisasula beebakira ddala nga abaagisasula. Osooka ne weebakira ddala okugimalamu okugiraga nti nze nakuguze nga beebase nga bonna beebase bafuna abakyalirako ekiro onaawulira akawewo adda engulu. Nyano bebi bwakedde dda bukedde ennaku zino nga neebaka nnyo bwe beebaka bagangayira bugangayizi beekanga bwekanzi. Ennyumba eno erabika erimu otulo otumala mwandibamu otulo otumala egenda mu maaso mwandibamu otulo otumala. Baby nzije nkolere ka breakfast no gwokyalimu otulo gwavuya. Let me help myself because I want to go. Tugenda maaso da new home ye movie egenda maaso kina Uganda Happyland Film Production mu Kibinga bulijjo. Mwanje Steven Kabana na YouTube channel ogenda ogirabira mpozi n'amatulo g'ebina Uganda wonna okwetoola eggwanga. Kakati nkyala yaddawo mukulu mwami nga yeetala ennyumba erimu otulo ennyumba erimu otulo ekitali kibi nti charity begins at home. Kati Kabaka Lodi uno yeetegeka asobole okulayika nga yeeyongerayo wabula nga ennyumba ye erimu otulo era atulwanyisiza bulwanyisa okulabika nga adda engulu okuva emmanga ayagala ekintu ke n'awatali kikanyugira yawuka flying kiss alabika okuba nga yeeyongerayo. Naye ennyumba eno erimu abatunula nga bafeesa tebatunula bafeesa bufeesa bali babiri kuliko omukyala ne kubaako n'omwami fe aba balabye bannannyini kugigula tebannaba balabako. Tugenda maaso kati pulaani kyeddako mukulu bw'amala okwambala yasalawo eyo no bitera nnyo okubaawo ng'omukwano weeguli n'okeera ne weetwala mu kiyigo n'ovaayo n'oyambala n'ojja weesaavinga ka breakfast naye osanga maka agaakalakatedda nga gaakalakatedda ngenda okola nkoleka mu buliri oganganamye wajja kola kyawaka wano nze netabulira kyayi wafuuka omusajja nfuuka omukazi ojompe ku mabeere
alo naye bano mukwano weeguli asanga omusajja okuva waka nga yeyetabulidde kyayi mu nkola eya digito kikola nnyo genda kwanaloga olabe empi bwe zivuga nkusooka nti okuva mu buliri gwona nfumbira kyayi oba nje ngenda okwefumbira kyayi ani musajja waka wano ku nkola eri eya analoga ey'obufumbo giba miggo nkulu kyava agenda maaso n'okusooka okuteekateekako ayadde anyweka kyayi nga bw'ateekako wano ka DSTV akasente kaaliwo nga bw'alabalabako ku mawulire ng'ovudde ku kyokumuleka mu buliri okumanya ali amwagala nnyo yamulekera ne kanooti awaka munayi bebi ndabika ngenze naye nga I love you so much. Sanga abasajja bamukajanga yeewa atya kyayi ng'oli mu buliri era olambuza mpi oba tteke ate ng'eriyo n'akazi nga yeetaaga tambuliza ku tteke akekuli amageegagula sigaye nti kuba owuwo naye era bw'ozuula nga watteke muwe muve kavuna ozuula nga watteke muwe eyo nga tufuddeyo omukyala ono ayiraayira naye nga awulira nga waliwo amutakula kabina ne bamutakula kabina empewo ejje y'amaanyi awulira ebiyiikayiika eno ye manju y'amaka ge baguze the new home alina byawulira ebiyiikayiika mu nju ebintu ebyojja mu dolowa bakira ne biyiika byokka byokka sitayiro ki ennyumba erimu kyeno naye kanga amwekanze tatunula afeesa ayagala kumulya buli nalyoka nalugala faadi waligo akati ekyabaleese katumale okubaaniriza bakira mugenda beera muno nga temunabakwanirizibbwa tatunula afeekera nalyoka muyola namuyoola laba ekiri mu nyumba kyani kyamufeekezi kyani kyamukyala mupya alo namuteeka wansi gwe omwami taliiwo agenza okukola kati omukulu ono asokoolayo ki firimu kusokoola kugenda maaso naye nga gwe kyali kirooto adde engulu byalabidde mmanga bitiisa gundi wegenderezenga nnyo ebirooto oluusi bye mulootaluuta temumanyi kuvuunula ndooto naye omukyala yalootanga mu nnyumba muno mulimu addaagala omukakaabulako ekyamikayiri naye era kyali kirooto bulooto esi kirungi kwesiba ku birooto olaase batala tugamba mu wampologoma yaloota alunzemu amannyo nagalondawo egenda maaso oba nazi kuno abantu bedda kyova olaba bafumbanga naffe ne batuzaala ebintu ebimu balinanga engeri gye babirabangamu kakati essaawa zino engeri abasajja gye bakwatamu kabataba ali wano ne waleeta booda alina omusaabaze booda gwaleese abuuza ennyumba empya eyayingiddemu abantu ye musaabaze ajjidde ku booda nyumba empya muyite wano bwe muti naye wano wafunda wayitawo wirubaalo newankubadde byonna bidduka naye ekyomuliro tekiyitawo wano mwetooloola eri naye nedda ewajja kubawala mwana muwala omujjukirako mu sinema emanyiddwa nga ebyembi nga kuweereza nga sise ebyembi
kakati aze alina abantu abasenze bajja kuno era ng'abuuza ennyumba eyayingiddwa. Kale mukulu Kawato yabalagirira ogenda okulengera ng'omukyalo okwetoloola kijja kuba kizibu, kyava ayita wano awatayitawo kidduka okuva ekiri nti ye wa bigere ajja kuyitawo. Aze n'omwana anoonya abasenze bajja abayingidde ennyumba kuno. Egenda maaso firimu eno bagiyita New Home, amaka mapya. Amaka mapya gayingiddwa, naye amaka mapya galimu abaamu era nga entunula gye batuna munange balaga nga abatali bamativu ku bantu bano abayingidde ekintu kino kye bayita amaka mapya. Bandiba okubanga si bamativu n'abayingidde mu nnyumba eno bwe baba batunula bafeekera bufeekeezi. Ekyabaddewo ku pate mu kuyingira ennyumba era nakyo twakirabye. Kali twala tulabe kyekiddako. Egenda maaso firimu eno. Nyumba ali nene nnyo, erina amadiira 2. Abakyala baagala awo ayinza okugaziwa nga ne mulyango tajjaawo. Kalaba ayitaayita kyava agwa ka mesegi omwami ke yamulekedde mu mulanvu guli mu mulove. I love you sweetie, I will be back very soon. Era kakati bano abakyala kyovulaba ebintu bya digito nnyo. Nkulekemu buliri neetabulira kyayi nkuteekereko ne gundi. Bw'osanga omukazi omulungi ow'eddagala naye awalaba ennaku kuno bati abaamuno abantu baamuno kyava ayingirako mu nju. Abaamuno muvi enzigi taggula zeesetula zokka. Bwe ziba zigala zikalakata bukalakasi. Semaka waawo takomyewo alina kyanoonya awaka. Takomyewo alina kyanoonya. Akuba ziri engato ezitambula ziduula. Esente eri weeri musobo agamba akoba nti diriwo. Esente daalumba, sente weeziri engato ayambala ziduula. Emmoloka avuga atambula anyoola. Omukyala tajjukira kubanga yaguddewo yamini nga yaggaddewo naye kyamwewunyisa nnyo kubanga leero bba ate amanyi obudde bwe bba bwalikomawo naye kyamuleetera okuleera nga wano wabadde nga awaggale ne kufu tamanyi ngeri gye yeenyizeeko wabula n'agiggulawo naye ng'ajjukira okuba nga adde tasobola kuggalira bba mu budde bumukomyawo. A one happy family abaguze ennyumba era nga batambula obulungi ennyo obaoli awo abakyusizza obulamu okuwona ennaku y'emizigo okudda awagazi kibebi balina laavu etirika butiriisi. Osanga omukyala nga amanye laavu nga buli lwokyusawo oti ettama uli ayagala kussaako kunywegera. Ate eraavu ewoomeraawo nga akapapula ka Tata Natasha ka Bank of Uganda awaka weekali. Naye osinkana omusajja nga akeerera mu bireego akeera akalimi kali mu 9 ekyokulya temugenda kuba mukirina landiroodi yabanja akaana kalina enjoka ng'ogyoleetaleeta bona obulaavu bwo esente ewoomeraawo nga n'omukwano weeguli. Kale oluvannyuma lw'omwezi sinaba kumanya oba baafunye okukaanya n'abantu baamuno abafeekeezi
sinaba kukimanya oba bafunye enkwatagana oba bagabanya ennyumba abamu babeereko ku wingi emu abalala babeere ku wingi endala awo simanyi naye nga bo wano azibbo nga bo bagenda maaso ne laavu kati baba bagenda maaso n'okusomaasoma ano balabalaba ku bwalubaamu akaana katambudde yeraavu eyo onkuba kapiro n'enkuddiza tteke bwe mba nina ebizibu byange akaana kaseetuse ne kagenda egenda maaso kakati kawato Mr. Kavuma alina alina akola emirimu gyagenda maaso n'okubeera nga akirininga nagambye nti otusanga ku YouTube channel emanyiddwa nga Mwanje Steven Kabanana gwe nkubira 755 72954 nsobola okubuulira ki ekiddako ku firimu zino kale zocha sumbusa 3.5 mukaga lukumezi omesinga nombisi gwenchokuwoma adde ayimbe tuwulire sumbusa 3.5 singa nombisi gwenjuki okuwoma kumakwekone garanti ya 2 minutes zikana ngoma kudiza sente garanti ya 2 minutes kale bwezikana kuwoma kudiza sente kwade nakayongeza enkuwa garanti ya sumbusa ya 2 minutes wezigana okuwomba nkudiza sente atono mufumbi wa sumbusa yeyagadde sumbusa zisimbana mubisi okuwoma egenda maaso tulaba kina Uganda tulaba New Home era nga tugenda maaso kuno kwazeeko omuntu anoonya amaka agayingiddwa naye ekikwewunyisa yatambula ekyalo omwezi mulamba akyanoonya omwezi mulamba akyanoonya gyalaga muvi abaali wano ne bayisinganya n'omukyala n'amudda emabega eyo vaayo kwate eyo omuzimu gumudingisizaawo ne guweta gwe gugamba kirireko eno gwe gumuwa direction omwezi mulamba akyanoonya yalaga ariko osanga n'ebintu gwe oba omuzimu gwali tegwagala akyalewo naye saba omwezi mulamba mukazi wattu akyanoonya gyalaga ate nga buli lunaku atambula emikyana n'ekiro okutuuka gyalaga ye munnaffe ono kalibala gwe baatwalewo opokokola ebiseera biri tewali kirala ebyo kamwa nagambye tulengera emanyiddwa nga New Home era ng'evudde mu bannaffe bano abamanyiddwa nga aba Happyland Film Production era nga Sara bakunyumirize egenda maaso bakutuusaako n'eri emanyiddwa nga emizigo nedda ne bakutuusaako ebyembi gwatanalaba firimu ezo genda ku YouTube channel Mwanje Steven Kabanana gy'ogenda ozisanga kati omukulu ono yajja ne Kavuma yamufunira omulimu n'agula kasoda n'ekindaazi n'abyezibika Kavuma yakanda ku kapula maaso gamuninganga agaliko beringi naye nga kalibala tamulabawo kakati n'alagira n'omukyala kabalansi akasigazeeyo kuba yali agala omukutokota amanda ali omutokota amanda tugenda maaso nene ey'omulembe akyanoonya omuzimu gudingisirizaawo gye gwagala akwate gyadda wawunya ng'asanga n'abantu n'ababuuza nyabo onyani nyabo onoonyani
Kakati mbona saba kundagira kwa mami Kenneth? Njala kundagira kwa mami Kenneth. Kenneth. Yasanga wano nyiraleza. Agambo Taberanga agambo eri ennyumba eri gye bayingira eri ennungi. emitala bakajiyingira. Bali abali bakagiyingira emyezi egyo ebiri. Awo agamba awo. Wabuze. Naye wabuze. Wali mukoona. Kati wali mukoona ado olina kukirira bukizika bwambuse. Wenyini waba otuukaawo eri ate okola okukkirira. Era we yabadde atuuse omuzimu ne gumuwa direction ey'okwambuka. Lakini kukkirira it was prohibited. Nange atunula ddala ng'era abikooye egenda maaso. Ayayi ne balance omuleseeyo katokaleke ne balance waki Ulira Kavuma bw'ayomba oyina meka njala kakwana tula oyina meka zoli okolekeo balance muno mbana wano neso mpalano ne soda wedde olya bwenkanula amaaso ganinga agaliko beeringi ng'olekayo balance notangula dda akantu nze yakufuna n'omubulimu n'otangulira dde akantu akawala olw'okuba yagala katokota amanda okalekedde balance wagumu kasanvu saatwatwatwa saala saagala muli basajja abazibu nnyo gundi saagala abavubuka batabuka ku bawala aleseyo gumu kasanvu naye nga ne kali gundi Kavume yamufunira kalimu seyali mwetegefu muwaye wadde ekindaazi kino eky'ebitaano kye bayita Drogba egenda maaso. Ku mabbali waliwo wano ali mu kuzoya akyali mu kuzoya mpozi kuyoza ono akyali ku mulimu bawalasa yabadde magezi yali badde abivaako kubanga ne waba alwana atya alina ekimuliko ekigenda maaso okukyusa kikyusa entambula ye. Olowooza tagamba eri gye twali kakati ne zireeta ono ye yaliwo ku pate basula ku muzigo era ng'asulako ne Hajati Mariam. Kakati mulagirire kuba nze mbadde nkyali bizi nkyali ono okuva bwe kiri nti ku pate yaliwo era ye yali amanyi bulungi nnyo yali asobola omulagirira naye nga gwe balagirira si mukoowu wajjo mukoowu muzibu. Abagigula ennyumba eno erimu otulo tungi. Abagigula kikakafu nti balina laavu kyo kikakafu ate kikakafu nti ennyumba teriimu muzimu erina kyenoonya be bannannyiniyo. Genda okulengera omufekezi najjako amataala asongayo busonzi nazzaako kikolwa kya ffujjo. Bwe yali omuto teyazannyirako ku swiki bwe gavaako bwe gaddako. Kino nno nannyini kyo yakiraba, nannyini kugula nnyumba yakiraba. Alo abantu bano bateesa buli omu abeere ku wingi ye okusinziira ku bafeekeera ababeera mu nnyumba muno n'abagigula. Ani mutuufu w'okuba mu nnyumba eno? Ani alina okukola ku munne effujjo? Alinga alabye kivudde ku ki? Swiki z'ennaku zino zigonda zitya emmesa olugirinnyako bwe yeteekako bwevaako. Zino swiki nga zigonda nnyo. Nasanga omwana wa boda n'angamba nze nkanika eyo piki egonda akamese nekaveri nekagwa ku kikisitaata eyaka. Kati emmesa za muno zo zibeere nga zimanyi okuzanyira ku masannyalaze oba wandibaawo ensonga endala. Omukyala tatidde
emuvi baba batunda ennyumba eno lwaki bagitunda olugi lukuba naye nga tolugaddeewo gulawo kati ate bayakagalawo olugi ne lweggala awulira enduulu mu kisenge gy'ava omukyala bamutuusaako gwabulisa maanyi kiki ekibukanze emmese zaamu nozo zaabadde ki n'anoonya laba akeetalo n'adduka mu fumbiro n'aleeta akaso asale omunyolo guli ogw'ekyuma asale omunyolo omukyala ali munda bamulanga oba kikyatuuseeko mpaawo egenda maaso ogigula n'ogyegulira boyi baaba ogigula n'ogyegulira akaso okujjako kwali okuyiiyayiiya naye ko kaganye nja kuleeta ekinene ekisinga akaso bakaganye kalemedde namu naddayo n'aleeta ejjambya ngenda njaguwalakata ngenda ne lweggula lutidde ejjambiya omukyala oba obwedda bamukuba matuuke oba obwedda batuga mutuge yenna atuyanya alinganga ava okukima ebidomola by'amazzi nga 10 emisuwa zimwereze bagula ennyumba the new home kakali Hajati akolera ddala omulimu guli gwennyini nti Hajati teyerabira kadomola manju budde bwali bwakufuna ku wuzu tugenda maaso neneyo mulembe bagiyita new home bampita omugave mukibi Uganda Happyland Film Production bebakutuusizaako mwanje Steven Kabanana YouTube channel kwogenda okugisanga mpozi ne matundiro gebina Uganda wonna mu Uganda 755 72954 oba nfuna bulungi nnyo ajako nkoneno ku mabbali ya Hajati birabu ono ayina neighbor akonkona neighbor gwenkonkona omanyi bano baneighbor nabo banywa nnyo banywa ne baterekerawo kanca neighbor naye Hajati nawe onkonkonanga landiroodi bwolifuuka landiroodi wange kati ngamba Hajati onfuukidde obuzibu onkonkonanga landiroodi oluba olifuuka landiroodi neighbor gwatazuuka zizino 7 kyava agamba nti Hajati ndeka saafunye ku tulo okuva lwe nnaguddewo tewategedde byasuze ku kyalo kyogamba tewategedde kyasuze ku kyalo kuno okuva ssaawa ngezi okuva ku ssaawa nga 2 egy'ekiro kiki tewawulidde kyogamba Hajati tewawulidde suze ku lino ngamba Hajati tewawulidde Hajati yalaaja omukazi yalaajanye okuva essaawa 2 nfa muntaase banange nfa bandiyo bandi bubi muntaase omukazi yalaajanye Hajati kati kyova olaba azuukuse 6 emiranga omukyalo oli gye yakubyenga gyawuliddwako ebweru mu baneiba nange kyenneebuuza baba balwanira ki kyavaga naye babadde balwana ki omusajja ki ekimutisa omukazi ate nga balina naavu nnyo balina ssente lwaki baba balwanagana nja n'abagagga balina n'ebizibu byabwe naye mu bwattica bwange nga bwondamu ne mmala nseetula buseetuzi kigere n'ekirinyisa mu kikomere kati agamba nti mulimu abakazi abajja nga si banywevu naye nze mu bwattica bwange ne mala nyingira mu nju eyo eddagala lyenyinza okusomba omukazi naye baba muyita mugeso kabeere mulugwala n'omuteeso tanzijaawo owulidde abakazi
kati abakazi abalina emutudde muzanyireewo nnyo bo abali ebweru agamba nti nemala nnyingira awo kale buli muti gwonna gwonna ngusomba kakati abagigula abagigula ntegeeza bano bennyini bakagigula ne bagifuula new home amaka amapya kyesimanya babalinako kye bamanyiko idea nti mulimu abatuuze abalala oba oliawo balina okusooka okusootingamu ensonga zaabwe nabo mu katanda k'abaana bajooga gwe kyosulako ewuwo kye baagulirwa omwana omufeekezi najja nalyoka nakabikula Fahadi waligo bwekamulaba nekenyaga nekegumya nitomukinca wabula yali mubi nnyo kaŋŋaŋŋala kabakakaaba ne bajja ne bakasirisa naye ngaani akasirisizza era ani akabembejja mu kitanda ky'abaana wazimu ye yakasirisa alina tuula bateese n'abantu bano bo basule mu kyengulu bano basule mu kyemmanga omukyala agenda okujja yekanga wazimu gwe bakigwo omutwe n'akuba kuli kati omukulu ali eno yeebase wabula mu kwebaka bino byalaba mu kwebaka kino ke kirooto kyaloota yonna bagimalawo olaba nakati mbawulira gye bali naye abantu nga babi nnyo jangu wamwe bakira tulabe yonna bagimalawo eki bino byebirooto byalaba mu kulaba ebirooto mukazi we bamukubye ekigwo oluvannyuma lwekakanga lwe yeekanze yoyo mwennyini bino byalaba mutulo ng'ali emmanga ennyumba eno erimu otulo okudda engulu nga bebi nyano bebi alazeewa kizibu bebi okuva ku ki ogenda okujja eno nga bebi yabadde awulira akaana akaŋaŋala nga maama bwanajja n'alaba ku mwana w'ekiraddeyo luno lusugumbizo mbu tebasula naye gy'oli bwe basula naye wabaawo ekibaawo bamukubye ekigwo bebi leka ate bebi naawe otulwa teboze mu kiyigo ne tukwatira wano ennaku zino lina otulwa tungi bebi bw'ovudde mu kiyigo n'olemererwa bulemererwa ate kudda kuba omukyala si tulo omuzimu gwa musirise nakupa omutwe ku luggi tannaddangu awo wasiza gwosobola avuka balina ebigambo ngenda kwetika nekyo ekiseera kibaayo ekyokwetika naye ojja n'owasagolomola inchi 62 nga tolinawo ogyetikkira just in case singa wabaawo ebizibu ate n'okwetika ku munno don't just wait for the problems to come musituleko in love time of course sigambye ayina omunene omugobe naye weetetenkanye osobole okulaba ngaofuna gwosobola ki obanga omusobola owulidde omukyala n'alyoka
kati alavuddemu kali eri akabadde nga akafudde ajjayo esimu baleete obuyambi. Kumba omukyala adda engulu naye ng'alinamu kali kawaazimu akamufubutuseemu. Egenda no maaso ebizibu babisangawa mu maka mapya. The New Home. Efirimu eno erina ekitundu ekyokusooka n'ekyokubiri. Kino tukyalengera ekisooka naye nga n'ekyokubiri kiri mu kkubo era nakyo ogenda kiraba. Kandi oluvannyuma lwabyo naye nkeera waalwo. Ono ali wano mu kusiiruuma agenda maaso luli yabadde azoya kati bwe yamaze okuzoya kati ali mu kusiiruuma. Asiiruuma mpola mpola yajati waffe birabwa mu kusiiruuma. Egenda maaso. Nagamba nti 0755 eyo yange omugave mu kiibi. Naga ate enkola nnyo ku ky'okukolera obulango kutundira edduuka lyo. Ne bw'oba oli Jubba gwe kasita weekwata eryo ennamba. Ne bw'oba Saudi Arabia gwe kasita weekwata eyo ennamba. Nsobola okukolera bulungi akalango ko. Byonna obiteeka ku WhatsApp ate era kw'ogifunira nga tositusaawo wennyini wooli. 0755 tulange. Ajati biraba bakolagana bulungi nnyo n'omukyalo ono musomesa. Oluwayizeeka lunalunaluna lwalina lwa musomesa mwennyini kati yeeyongeddeyo agenze kukola. Alina akaana bakalekawo kakati ajati birabwa kyakola naye babaako kamulekera okusobola ogenda maaso n'omukuumira omwana ono ye ajati birabwa. Bebi ye akiwe envi. Bebi we takubye tekayina kyanoonya kaddole era ka bebi kakiwa envi. Leta nkulage. Akabebi ke kakiwa envi. Mami ajja kugulira. Mami. Tugenda maaso neno ey'omulembe bagiyita New Home. Wabula nga bo abaakigula nga bagayita amaka mapya kirabika nga batandise okikombako. Ku mabbali eri Kenneth ne mukyala we balabika nga batandise okikombako. Kati omukyalo ono atunula nga aliko ebireego. Okuva lwe yakubiddwa ekigwo atunula nga aliko ebireego. Yaleegeddwa. Babu asembera n'asemberayo amutya. Kolaavu gye balina ennyingi bwetyo. Kati nze atamanyi nakanze atamanyi kiwali oba wabadde kino babadde kiri atalina kye nakoze lwaki onziruka. Omukyala yaleegeddwa. Embeera zaalimu si ze ziri awo eziwoomesa nakabululu. Agenda dda buto kati anyumirwa nnyo n'okuzanyisa buddole-ddole ebintu bwe bityo. Kino nno kyali mu mwami ng'era alaba nga omukyalo ono alinga agenda asiimuuka.
alabika nga agenda asiimuuka era nga n'obuvunaanyizibwa omwami alina okubufaako olw'omwana oluvannyuma lw'okulaba nti maama agenda asiimuuka era yalaba nga obutakyamukwatiraku ddala. Kabonero akalaga nti maama takyali mu mbeera. Maama luzanyisa kiddole naye emukira n'agenda. Entimbe zimuyumirwa kati okuzanyisa, bwalukwata n'aluzanyisa nadda eno kiddole akirese wali. Ebyomuntebe kati bintutu byakolakola byonna byonna bimalamu amaanyi naddala nga yegwebba buvunaanyizibwa bw'omwana kati tebukyamukwatiraku ddala. Bino byonna nno babisanga mu nnyumba. Aba akyabumuddemu yeebakirizzaamu kuba omukyala asumuluddewo agenze apise gwesoberwa ntumala olaba nnyoko yanyumirwa okuzanyisa buddole kati alazeewa. Kyava amugobererako unono ebintu tebitambula bulungi eri omukyalo ono gwe baleeta mu maka gano amapya nga surprise. Era surprise simanyi oba kati anaagirojja bulungi oba anaagyevuma. Zamuleeta Henry Sekyewa Gonzaga Kenneth omukyalo olwo tatunula agunuka bugunusi yekayula bwekayuzi. Kali nono yamanya nti waliwo ekitatambula bulungi. Nagambye tulina part 1 ne 2 eno tukyalengera part 1. Akyava akwate kubo n'akomawo munda n'afuna kufulu. Kiki ekyajja mu bwongo bwe? Yesenkulu kagigula ennyumba mwennyini. Wazanga buli kimu tekitambula bulungi okuva mukazi oli yamusanga ng'agudde awo. Okuva wakiri nti olw'ennyumba olubagudde siwulidde. Olwagete kanduteekeko akasajja akampi. Tekikuganda lubatula sina gye nja kunoonyeza. Vulaba nti ebikomera by'abagagga bikuuma bingi. N'asibirawo omulalu we ng'amaze kimanya nti omukyala yakyankalana. Bikomera by'abagagga bikuuma bingi. Golooza security kumba abaako byanyweza ye nga y'omugagga. Zikomyawo madam. Hajati bana wanduwa chichiwe basi yo ahoye emirimu agamba babadde mu nkiiko sobesa abaana deno abazadde bakayana. Omuzadde ayinza okubuuza ekiro ebbiri eza sukaali zendeeta n'omwana azinywa n'azimalawo. Ate abaana batugamba obuugi mubawa bukalu kweka ne mujja mwereegaleegaawo nagali aleeta enjeyo bbiri enjeyo ezo omwana azeeresa ddi ayinza n'okubuuza ebibuuzo naye nootya kyova ataliyo omulimu gutaliimu challenge. Ajati mpadde bisumuluzo kigamba teriyo omulimu gutaliimu challenge. Egenda maaso eneyo omulembe tukyagirengera bagiyita new home. Tuli ku kitundu ekisooka. Wazira nga nagambye nti n'ekitundu ekyokubiri gyekiri era nga wojja eno wogenda okusanga ekitundu ekyokubiri. Wogirabidde ku YouTube channel wojja okusanga ekitundu ekyokubiri. Kina Uganda the new home. Ono akyanoonya tamanyi bbanga lyamaze ng'anoonya amaka gy'alaga aga Kenneth.
naye nga katumusabire tumuteremu essaala bino byebagamba mbu akuloga ali waggulu ku kalina akulaba kati naye amutambuza amubuza amuli ku mutwe amulaba egenda mu maaso lwaddaki kali naye tamanyi nti bamudingisizawo era yalabanga eyakanoonyeza oba essaawa naye ngaera bimutamyemu naye ngaebbanga lyanoonyereza amaka gano talimanyi omwana atandika okwesala akajege netomanya naye kumanyiira kirabe nkuwa ebbeera olinga oli kalabe sikia maama ono sikia maama ono omanyi bagambako nawe katokalinda kusaabataka wekajawula akala nokasimba empi nga ate gogenda okasitula okasirise bw'obigatagata empi ozirekayo noziyiza ekyokukaaba kwako tugenda maaso the new home Happyland Film Production era nga bebaleese nene ey'omulembe nagayo bakuzanyira n'eri emizigo nedda nayo bebagizanya ne bakuzanyira ebyembi nga bakulembeddwamu Kasirye John Bosco Kabedwa kale ebbanga nga lyetoloola omwana bamusomesa yajja n'alwala buli kye bamuwa azza kizze bakira ajati yatera okubeera naye akati ajati agamba nti embeera erabika ngaesusse buli kye bakawa kakizabuzza kafunye luseke lwa litaani lwokaloka buli ekijja nayo kidda buzzi kalina luseke lwa litaani olwa teeke tewali yakyayigga bambi mukazi wattu ono akyayigga maka kyokka ekimusasa ekikusa nti bwatuuka nga bamulagirira ngaawo wikinde bwe tewali eri bwoti naawe bujja kugira awo woti bwogira ennyumba eddako naye aginoonyeza ebuze naye ng'omuntu aba amulagirira ku kiwaddiiru nga kutambula kizimbe ekimu ku bibiri ekyokusatu kyolagako naye bukyanga ayigga waganye okulabika kakati tudda ku zoligawamu omwami kyava jayaniriza Robin Barry Francis special guest appearance mugaba yera ne nyabo yera nyabo namuzimula ati nalyoka amugira ati kyava mugamba Robin tudde eno kabulaza yaleeta mukazi kyono ovanga ku mukazi nga wakawoze naye nga bw'omubuuza akuziimuula n'amala n'akwetikka nakanyuga kuli ono e Robin era nga kagigula wa wano testimony ye ku pate yagamba nti byonna bye yafuna yayita mukulu ono era yamutwala ku mulimu n'afuna esente wazira Robin yali China mu kuyingira ennyumba eno kati yamugamba nti munayo nansonyiwa twese si bwati bwabeera naye lwali lumu nga neebase ngenda okuzuukuka munoonya simulaba namusangawo ng'omuntu wagudde nali ndowooza afudde ndeeta ebisumuzo ngende mutwale mu ddwaliro nga talimu wadde akantu konna kati ngenda ofuna ebisumuluzo fulumye omoloka mutwale mu ddwaliro ate nadda engulu naye okuva olwo bwatyo bwafaanana nga mbalamu muteeke mmotoka muvuge mutwalawo weebaze mukama nti kyewalowoozezza kyali mulamu kati agamba nti anewitu weebaze mukama nti byonna 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 ebyabaddewo kasita obulamu bukyali mulamu obulamu bulamu
akyali mulamu naye kubanga ebintu oyina ennyumba oyina ennungi ino nene bulungi yamugamba naye nedda bulijjo abagagga bakaaba kituufu weebaze mukama alawuuyo olina omukyala lwakuba kale yakyankalanye moluka olina nyumba waguze mulimu weeguli weetambuliddeko naye wali weetambuliddeko yesanga ntambula ekyayina mbeerayo naawe mexico gundi va mu kusaaga sigambye kutambula genda china azin wali weetambuliddeko ebintu ebyo bibiri byanjawulo mu njogera okutambula n'okwetambulira zondaba sente nziyina nina esente avuga mulukanjirina eyetweyagala okweyagala tweyagala naye tonnanfuna olabika naye gwe kyenkunnyonnyola tonnanfuna kati zuukuka weetambuliddeko nedda oba oyagala okuuma ebintu ebyo ng'obiyina nga bibyo olina okwetambulirako kyava amugamba buli mugagga aba n'ekyama bw'obanga olina by'ofunye weetambulireko onyweze ebintu ebyo ebintu obikuuma n'embeera nabyo luwangaala kati agamba eriyo kye bayita luwangaala katonda bw'akuwa ebintu tobyasamiramu bwasamizi olina okunoonya luwangaala akuwa wangaalire mu bugagga so si kubeera mugagga ng'ozaala byana biyiika ndusu si kubeera mugagga ng'abantu abajja ku nnyumba zo be bafa bantu kuteekako lukongoolo era nkugamba nti ekyo kizenga ekigezesa gy'oli weetambulireko it is like a sign of warning wadde banga amagezi oyagala kumanyira namukwata banda richard mugaba nekamukuba ekigo laba muvi mugaba gwe nja kukukuba gwe robini ate gwe tikinawo omukazi abadde antikka omuti laba firimu gwe tumanyi nti mukazi wange mulwadde kati ebyembi ono mukozesa obusungu waliwo ekiti ky'amasannyalaze ekyali ekyekitundutundu yakuba kuli mukwano gwe robini omutwe kumbe omukyalo ono ekibadde kimutugisa oli abaddemu omuzimu ne gumuvaamu kati bwe gumuvaamu wulira abakyala keni omuse tosubwa paati 2 abadde aleeta amagezi g'okwetambulira bamuse mu kizimbe mu maka gaabwe amapya balinamu omulambo tosubwa paati 2 kyekiddako oza tetubirindeyo badde mu